babanja obukadde busatu nimuganga sibwina na busasudde dda tujja kwebala oba nakumalayo simanyi Pavini Pavini lumumu kubya nimuganga Pavini ndi stack ebiseera bye nali ntunda engoye nimuganga engoye zange bazireese olina wa obukadde busatu simanyi gye yabujja mu ddakiika 3 nga butuuse zaamu ono nina mikwano migagga. My friends are rich. Zaamu, I bless the Lord. Naye ate bonna tebatandika nga bagagga. Era nze ndabye Katonda ng'ako. Zaamu oba oliawo nga nze ngenda direeta tujja kulaba. That's a friend. Oba oliawo ntera muyita Nalwadda. ono mukyala nze waliwo ebintu byenewunya bwe mbiwulira nga bagamba nti omuwala tasobola kubeera na muwala ne batalwana nkyewunya. Nabeera ne Magi muzigo for over how many years nga tufumba mu ttaani twoza ebintu mu ttaanizi wiiki yiye wiiki yange ey'okusiimula ennyumba yiyo nga tetuyomba nga kasente fembi nga tuli stingi bw'okyaza Magi yali asinga okukyaza bw'akyaza baganda be yagula emmere wiiki gye baliwo ku ssente ye bw'enkyaza nze ngula. So obulamu bwange n'abantu bano mbadde nsaba mubakubireko mu ngalo. Waliwo omukyala ali amazing bamuyita Jackie bamwanjuddeko wano mumanyinga wa team chairman MK movement. Omukyala oyo nasooka omusinkana nentegeera byakola nengamba kati oba nze ndi kuki nga neesaasira. If a woman can do this, if Jackie can do it, lwaki sepushinga nemaliza nali ngenda kulijesalinga that year I met you nali ngenda mudedia musumba nakundaga nangamba kati ate nga Jackie ali mbino nga lawyer nga na mukino. Thank you so much. N'obugambo obwo obulungi obw'oluzungu bwotera okuŋŋamba. Njagala okwebaza balamu bange bonna banange Council Ruhinda simanyi saagala kuyita your council nina ebintu ebintabula ne mwewereza ka message ne mugamba kati mulamu njagala genda mu kooti takubuuza na ssente nti ssente ziruwa akuwa buwi magezi ogenda okwekanga ng'okaminze down. Nali nsoma naye ng'ate nina byempitamu tewali wano omupya atabimanyi naye nga waali mulamu wange ntera muyita Uncle Richard. So namanyira muyita Uncle Richard neyanziza nnyo. Waliwo ndowooza lwe yali nga anaatera kunkuba miggo. Waliwo lwosirwazaamu bambi n'omulanga azze kati naye nga feesi mbanzaawula eno feesi ya Uncle Richard eno feesi ya discipline. Njagala okwebaza webali kumbeererawo Uncle Simon mulamu wange neyanza nnyo neyanzeege naye webali kumbeera ne bakyala bamwe Uncle Fred bannange saagala mmenya mannya ninza okwerabira abantu. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala okwebaza mbasaba ndooza muddeyo engatto. Bannange kyokka abagagga baleeta bimuli. Kavini wandimpaddemu 10 zange dollars. All right, thank you. Naye bimuli akimanyi mbyagala. Thank you so much. Njagala kwebaza waliwo abawala bembeera nabo simanyi gye balaze. Janet jangu omumu kubanga nja bannyonnyola nga abantu babalaba. Bambi nsaba mu nsonyi wakadde naye ndowooza nzaddirira asembayo pasta yaddako okwogera. Rema musooke mujje wano Basandra. Buli abeera mu nju eno ajje wano. Olwaleero bwe batoze owa booda wali akutuusa e Kampala. Janati ndowooza yasinga eddalu mu nju yange yaŋŋambanga mami waddayo okusoma ng'oli mukulu lwaki weekola ki? Lwaki weekooya weebake? Ye Janati
amato lwaki bakumbenya n'ebitabo ojja kuddayo osome n'emyaka egirajja maaso ojja kuddayo okusoma nga yeera mutwaliraawo ngera banne bamugaa toyagala diguri nagamba onajja gijjayo ne bw'atasoma jja basinga mukwano waliyo okusoma nga tokoowa. Linpas ye yali mu kateeteeyi ak'abagole Rin bamuyita Linpas bano bonna babeerawo wano mu maka gano buli ono ye Janet Makula Bujjingo Makula Bujjingo ono ye abaddewo okuprintinga coursework ye alamu y'okusoma kati olina okuba nga class yo nagirabye ye reminder yanzijukiza buli kimu ng'ate administrator wa church girl so mwebalizaako Katonda ono ye abadde ayagala nsome singa Janet. Sandra yagula olugoye lwa pate lwena enrollinga ku ssomero lwe luno oluvannyuma lw'emyaka 3 yeyo nayingira mu university n'agamba ye emmere twagitegedde dda n'agamba nze olugoye nalumaze. Thank you Sandra. Yes. Sembyayo Kamuli ono omuwala bamuyita Yvonne Makula Bujjingo ono ye kyemumanyiiko asobola okujjukiza nti essimu ye ekuba updates za social media yoona abeera nazo. Mami waliyo akavuze ono yasinga Muna ye alitwala Zaayi Makula Bujjingo ono yo omulimu gwe keera ku makya kusiikira amagi wadde togaagala ne kacyumbaali olina okugenda ng'olidde ku ssomero. Kamuli Kantale Rema ono ye yagamba wa SFC yankuuma mu mmotoka ono tavaamu alina ekifo kye era ababa banoonya security yange yono simutendeke naye nga bw'omulaba bw'ayimiridde n'ennyambala ye uniform ya security yange ono ye Rema yabadde ng'agamba Janati bwe bageza ne batikkira toli ku mmere wagana mami okusoma. Rema thank you. Abaana banjagala nnyo kati ono kuba tumite Ssaabalabirizi ffenna atugattiramu nanga ntwaliramu otufumbira naga olina okulya ng'ogenda kusoma olina okukola kino ndowooza ye mukulu w'abano kubanga gwensooka okusisinkana n'okuba nga afuuka omwana mu nju eya Pastor Bujjingo. Bonna basingo naye ono yatuuse noono kati amuli baddembe okuddayo Janati abuzayo emyaka 3 bano bonna bwetyo bwe tubeera. Don't take it serious, that's a joke. Naye bwetyo bwe tubeera, that's my family. Waliwo n'abalenzi naye abalenzi ndowooza bali mu kwetala naye bangi nyo ababeera wano naye beebo njagadde obbanjulirako kasaaliwa ani alabye ku kasa. So bw'anajja lwaki mbanjulira abantu bano bonna babadde mu bulamu bwange n'okunnyambako okusoma nti sisobola kusoma tekibadde kyangu with the challenges abasinga ze mumanyi but it has been easy with them around me. Njagala okwebaza Mukama olw'abaweereza ba Mukama bali wano abayimbi tebazze no na kuyimba bazze kumbeererawo naye ate ne bagamba baagala okuyimbira ku bantu so njagala okubeebaza. Lena Price thank you mwenna Engineer Brian n'abalala mwabalayo badonzaabu Mukama bampeera omukisa. UG Sax bebadde batuwumuzaamuko njagala obeebaza ayagala UG Sax nze manager oba CEO abawulidde bayimba bakuba buli kyuma oba mukolo ki basobola okuentertaininga. Then njagala okwebaza Musumba Bujjingo last but not least okufuna omusajja akwagala si kyangu naye okufuna omusajja akukkiririzaamu kizibu. Omwami oyo yanzikiririzaamu
he has supported me. Nzijukira olunaku lwe wa ode waka n'abagamba oyo mulabire paka bwenkomawo nga nina okusoma nalina exams zendi mukola nga making sure akomawo mangu nagamba emirimu gyesonyiwe ani anakubuuza nti lwaki ennyumba eddugala naye nga obukozi tosobola girekanga eddugala naye thank you honey. Ate era okusoma yabadde guardian si muzadde yabadde aweerera so neyanziza nnyo okumpeerera simanyi gy'obadde ojja fees naye neyanziza webale kukkiriza nti neetaaga okweyongerako n'otakirwanyisa si kyangu neyanza nnyo neyanzeege. I pledge my love, my support. Nja kubeera patinawo nange mu buli kimu. Era nkwagala nnyo. Siyinza kwerabira kye twalayira, twabilayirira mu prayer room ne Katonda waffe. Nditufiira mu buli babiri. Eyaleeta ekiteeso nga nange ngamba omwami kyakoba kyenkoba. Tugenda abo oba lyali ba 20 nga nze ndi 10 mmeka tulina kugenda babiri. Yangamba talina gwandekera nange ne ngamba abawala b'e Kampala bazibu nange sirina gwe mulekera so tugenda abo naye neyanza nnyo neyanzeege. Njagala okwebaza omwami ataliwo bebekulu muyita papa nina ensonga zange nnyingi. Omwana we mulwadde ali mu ddwaliro yabadde alina okubeerawo ba Ibra bonna full figure mwenna mwebale. Omwami bebekulu alina time gye nali mpitamu ndowooza nga alina okunkubira essimu buli lunaku nga nsaba n'omwana nti waakiri agenda abeere naye amunnyonnyole kyekitegeeza okubeera n'abazadde nga ba celebrity nga babavuma ate ng'osoma. Njagala omwebaza ne mukyala we yankoledde keeki eno ng'ekirabo. So kati afumba keeki mukyala Ziwena bw'abanga olina abazadde bwe bati tasobodde omwami kubeera wali mu ddwaliro yangambye ajja kujja neziba ssaawa 4 za kiro naye njagala kumwebaza. Mwebale nnyo mwebalire ddala ebigambo bibadde bingi kansubire siboononedde nnyo budde naye mwebale kujja bannange namayumba si kumpi nange n'omwami gye yandeeta saasalawo kinene nnyo naye yene ewaffe. Mwebale olugendo bw'ova ku maini okudda wano ate wo wabi nnyo naye Mukama abampeera omukisa nzaani gwe mutambulidde mumpadde okusomooza embaga eneba y'abantu bameka nga graduation abamu twabaleseeyo naye mwebale nnyo kumbeererawo. Aba Salt Media mwebale nnyo. Salt Media nani kamenyeko amannya omwami Apollo nina modi gye nali nkolanga ya public relations. Mwami Apollo naafuuka ate lecturer wange. Omukyala Justin Birungi Kayembe nga simanyi ebyokuwandiikire nga alina okunnyambako. Flavia Luyiga nga nabo balina okubinsomesa nti ku campus naliyo naye ng'ate nina batuta ate ku Salt Media already ba journalists n'abalala mwenna neyanza nnyo neyanzeege. Salt Media team thank you so much. Ate mwebale kubeerawo okuguma ng'ebigambo bingi naye mwebale kusigala ku Salt. Mwebale kukkiririza Mukama waffe Pastor Lozias Bujjingo ate mwebale kumwagala. Mwami Apollo Mukama akumpeera omukisa. Mwami Apollo yangambye nze namuyingiza mu mawulire mu media so njagala okyebaliza Mukama. Thank you so much. God bless you. Webale buteerabira ate webale kunjagala.